Amawulire go si malungi agavaako mu ddwaliro ly'omukunjata Sera we tuwugirira ssaawa zineeno ye abadde atandise okubeera nga afunamu ku maanyi naye obusagwa oba poison ebeera ku bullet yasobodde okubeera nga emukakkanya kigambye okubeera nga omusawo yasobodde okubeera nga amwanguyiza era we twogerera ssaawa zineeno ne His Excellency Robert Kyagulanyi yamaze dda kubeera nga asindikayo ba representatives mu mukunjata Sera alina byayogedde mu maaso awo byengenda okubeera nga ankupeyinga njagala obiwulirize bulungi gwe munankyukakyuka kubanga anytime from now tomanya nawe kisobola okubeera nga hakikutuukako gwatana subscribing eno channel ogenda okufuna latest updates kuli kimu ekituukawo mu ggwanga lyaffe Uganda kale katuyongere ne kyatwese olunaku olwaliro nga bwe nkugambye nti omukunjata Sera olunaku lw'ejjo yabadde afuva ku stage nga yakatambulako ebigere 10 abasajja abazinga banyiivu nnyo ne bayinza okubeera nga bakuba tyagasa omukunjata Sera yagezezaako okubeera nga adduka abasajja ne bamukuba essasi we bamukuba essasi tebakumye ku ekyo just okumukuba essasi ku kigere bazi ne batyo ne basobola okubeera nga bamukuba ku mugongo wonna wonna omukunjata Sera oba omwetegereza bulungi okusinziira ku butami bwegenda okubeera nga kupuleyingira mu maaso ojjalabya ddala nti ne byaddala omusajja ali mu kuyita mu bulumi bw'amaanyi nnyo kigamba okubeera nga omusawo we nga yakatuuka mu ddwaliro yasoose n'amukuba eddagala lye bayita warfarin okubeera nga preventing kyetwandiyise blood clot mu mubiri gwe ne bakumukuba zi painkillers eddagala nnyingi nnyo ze basobodde okubeera nga bamukuba okutuuka waali ssaawa zineeno omukulu Luisi Bongoya asobodde okubeera nga alaga love eri omukunjata Sera abasinga badde bamanyi teri agenda okujja naye Luisi Bongoya nga bwali nga wabeera buli wamu yasobodde okubeera nga atuuka njagala osobola video eno omalombula endowooza mu comment section. So we condemn in the strongest terms possible the violence meted out on our people after the very, very peaceful rally. As you know, right after when the president finished speaking and was leaving, these people brought a lot of military, police, and all other security operatives, and they started beating people. There were also thugs who are not in uniform. You know, people who are not in uniform, who had batons, who had guns, who were beating people for no reason whatsoever. And many of them were arrested and taken to the police here at Natete and many other police stations. So you ask yourself, when the NRM had its events, you did not hear of any arrests. But why did they come to use a lot of high-handedness after a rally in that manner? So we condemn that in the strongest terms possible. But what we want to tell them, these actions, these criminal actions which they commit against us, do not in any way, you know, diminish the struggle, because in fact, sometimes this persecution and the challenges they cause to us give our people more reason to fight. You know, yesterday you saw Olivia Lutaya. I can just give you an example. You saw Tawa, who was badly injured in Kawempe. You saw him yesterday coming back to do the work he's supposed to do. You saw Olivia Lutaya lifting that umbrella for the president yesterday, accompanying him to the nomination venue. This is a lady who spent 4 years in detention, and they were telling her to make sure that she's not seen anywhere President Kyagulanyi ever again. But the reason why she's there because Museveni in the system here. So tukivumirira nnyo ekyo naye ffe tuli basanyufu nti kati ngono muganda waffe mulaba akyagamba nti ebyo tebigenda mujja ku mulamwa tebisobola mujja ku nsonga ez'essimba zaaliko. Era abantu bangi nnyo balabye ng'Olivia Lutaya yakwatidde president umbrella olunaku lwajjo oyo yamala emyaka 4 mu kkomera. Ekyo nno kibalage nti ebintu ebikolwa bakola ku bantu baffe bikosa bo tebikosa abantu baffe kubanga ffe abantu baffe balina conviction, bamanyi kye baagala, bamanyi kyabaleeta mu struggle. Nje tubagamba nti ffe tuli bantu baddembe era tuli ba mirembe. Mwalabye nnyo olunaku lwajjo nti ebintu byaffe bibadde very, very peaceful. Naye olw'abantu ababaddewo ne massive support abantu gye balaze bana batitiizi president bamaze bwati ng'avaawo bazze ne drone ne bajja n'emmotoka by'amagye ne batandika okukuba abantu abadde tebalina musango abadde tebali armed abantu kyesi nga batambula badda waabwe naye amagye ne poliisi ne bajja ne batandika okukuba abantu badde drones ezibadde zijja nga zirimu abasirikale abava mbaka buli mwena gwe balaba era munaffe mulaba kunja abaddeyo omu ku abo ababadde ne ku stage at some point ne mulabye kaakati bw'abadde avaawo ne bamukuba essasi era kati mbadde gyoya n'omusawo nakonfaminga tibadde essasi. Mulabye babadde bakuba amasasi, bakuba tiyagasi, bakuba projects ezitali zebirala ebibwatuka. Kakati efujo lyonna libeera lyaki ku bantu abali peaceful, abantu abatalina gwe bakubye. Oluvannyuma lwa omwana waffe omukunjata Sera mu Nabuyukwe okubwa essasi ku kigere,
omukulu oyo afuddeyo n'akola statement ku video ezimu z'emposti nze n'agamba oyo mukunja baakubye bubi oyo mukunja babadde balina kukubira ddala ku mutwe. Kale mulimu ne comments ezeefaananiriza bwe ziti waliwo n'ezibaddemu nga zigamba congratulations. Mulaba ensonga lwaki nnwana kufiirawo tuzimbe ekintu kye bayita nnyaffe buyukwe kizze ak'obuntu mu bantu tuze humanity kye nnwanako kozi humanity tesosola teyawula mu bantu. Politics atwawula abantu tebakyalina nnaku tebakyalina bulumi bw'abannaabwe ne bwe kuba kufa as long as they don't share. Tebagabana ntegeera y'emu mu byobufuzi, tebagabana nzikiriza na ntegeera y'emu mu madiini, tebasharinga tribes. So ebitwawula bingi bannabuyukwe ebyobufuzi amadiini kyokivola abamu babeera na sensitive nnyo naye nze njagala tupromotinge ak'obuntu kozi buli wotulawo n'ojjukira nti oyo muntu munnange nange ndi muntu eri ebintu ebitasobola okuvaamu. So obudde muno mukunja akyali mu ddwaliro ennateete baliita bazadde embeera eri awo bwetyo baba byesasi nelimuyita ku kigere nelikozingawo ebbwa. So tujja kuba tubategeeza ebifaayo bannabuyukwe njagala tujjukire ffe nga ffe nti bino byonna bigenda bbaawo ne bigenda zikira. Political parties ezimu eziriwo leero tezaaliwo kitegeeza eri ebigenda n'ebijja naye ffe weetuli. So njagala tukole ekintu ekigenda tuzimba twesupporting tufunire bannaffe emirimu connection obuyambi era nkubira omulanga mwe mwenna abali mu Uganda abali mu buyugwe ng'olina omulimu ng'oyagala mukozi nkubire ennamba yange y'essimu 0755 8M3600 naawe ayagala omulimu naawe kuba kweyo ennamba tukole ffe ebintu ebitugatta than ebitwawula kitegedde. So offices zaffe ziri awo ku Station Road mu kibuga Lugazi. Abagoberera omukutu guno mwebale gugoberera tusabire omwana affe omukunja atasera asuuke regardless endowooza bye mu byobufuzi eggwanga lye eddiini lye tubeemu ak'obuntu.